Bulambu yali Katikkiro Nsibirwa n'okwongera okusima ebirungi bye yakolera ssettendekero y'e Makerere gutandise ku ssaawa 3:30 ez'okumakya era Katikkiro Charles Mayiga yabadde omugenyi omukulu. Katikkiro asookedde ku kifo ky'ebyobulambuzi ekyabbulwa mu Ssekabaka Muteesa II ne kitumibwa Sir Edward Muteesa II Museum nga kino kisangibwa munda mu ssettendekero e Makerere era ng'eno ennyumba Ssekabaka Muteesa mwe yasulanga. Ekifo kino kirimu ebyafaayo njolo ebya Ssekabaka Muteesa II ebyoleka emirimu emitongole gye yabeerangako ssaako ebyo bye yakolanga olugendo lw'enjole wamu n'ebibumbe bye era Katikkiro wamaze okubirambula n'asimba omuti gwa kabakanjagalo gw'ekijjukizo mu kifo kino. Oluvannyuma Katikkiro yalolekedde ekifo abadde wategekeddwa omusomo era omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa ng'ono muzzukulu wa Nsibirwa. Katikkiro eyawumula Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Makerere, minisita avunaanyizibwa ku mirimu egy'enkizo mu Bwakabaka Oweekitiibwa Daudi Mpanga, minisita amawulire n'olukiiko Oweekitiibwa Noah Kiyimba, baminisita abalala, abaami b'amasaza agatali gamu, abakulu b'ebika bya Buganda ab'enjawulo, abantu b'enju ya Katikkiro Nsibirwa, omubaka wa Paalamenti Joyce Baagala Ntwatwa, amyuka akulira ssettendekero y'e Makerere Profesa Barnabas Nawangwe, abakulembeze abalala ba ssettendekero wamu n'abantu abalala bangi beetabye ku mukolo guno. Oweekitiibwa Roda Nalweje Kalema Nsibirwa ng'ono mwana wa Katikkiro Nsibirwa era nga yakiikiridde ab'enju ya Nsibirwa yeebazizza ssettendekero w'e Makerere olw'okujjukira omugenzi mu ngeri eno era n'amutendereza olw'okwagaliza eggwanga lye libeere n'ebyenjigiriza ebigumidde wadde nga ye yali teyasoma kiwanvu. The university has decided to celebrate his life in this wonderful way. He was dedicated to the people and to the nation. Loda Kalema Nsibirwa ategeezezza abadde mu musomo guno nti Nsibirwa ettaka okutudde ssettendekero y'e Makerere yaliwaayo nga 4 Septemba 1985 kyokka n'attibwa enkeera nga 5 Septemba w'omwaka gwe gumu wabula ebirabwako e Makerere ng'abooluganda bibanyiga ebiwundu n'okubeera bizengeri Katikkiro Nsibirwa gye yattibwamu oluvannyuma lw'okuwaayo ettaka. Believing this to be in the best interest of the country, finally signed the clause on the 4th of September 1945, and he was assassinated on the morning of the 5th September near Namirembe Cathedral steps as he went for morning service. Nsibirwa lost his life. Amyuka akulira ssettendekero no Profesa Barnabas Nawangwe atendereza enkolaganiro wakati w'Obwakabaka bwa Buganda ne ssettendekero y'e Makerere nti eyambye nnyo ssettendekero n'okutuuka ku birungi bingi. When our beloved main administration building was gutted by fire on 20th September 2020, Uganda Kingdom was the first cultural institution to express solidarity with Makerere University. I wish to thank the Kingdom of Uganda for standing with us at that difficult time, and I wish to report that the reconstruction of our iconic building has commenced. Katikkiro wa Buganda Charles Mayiga mu kwogera kwe atendereza Katikkiro Nsibirwa olw'okwagala eggwanga lye n'okusoosowaza ebyenjigiriza bw'atyo n'asaba abakulembeze abalala okulabira ku bantu nga ye nga bawaayo kye basobola eri eggwanga lyabwe bafuuke ekyokulabirako. Singa teyawaayo ettaka eryo osanga yunivasite eno tiyanditongozeddwa, osanga tiyandigaziye, osanga ebintu byandibadde birala. Abakulembeze kye balina okuyiga nti omukulembeze kimwetaagisa okukola ekituufu. Mirundi mingi bakulembera baati bannaba kukiraba. Katikkiro Nsibirwa yawakanyizibwa nnyo okuwaayo ettaka ly'e Makerere ne banne bennyini be yakolanga nabo Mengo n'abakulembeze mu Buganda bangi bamuwakanya nga balabanga Buganda eyeefiiriza okuwaayo ettaka lino. Ow'omu mbuga Mayiga ategeezeza nti kyabuvunaanyizibwa nnyo abakulembeze okwettanira enkola y'ekisaakaate eyamba ennyo okugunjula abakulembeze abalimu ensa wamu n'okukuza abaana ab'empisa. Kubanga mu bisaakaate mubamu okugunjula abaana abalenzi n'abaana abawala. Empisa ez'omu bantu kintu kikulu, engeri gy'okolagana n'abantu kintu kikulu, obuyonjo kintu kikulu, obunyiikivu kintu kikulu, okuba n'obuvunaanyizibwa kintu kikulu, y'engunjula y'ekisaakaate. Katikkiro atendereza ssettendekero y'e Makerere olw'okuteekawo ekifo ky'ebyobulambuzi ekyabbulwamu Ssekabaka Muteesa nti kano kabonero akalaga nti Muteesa ajjukirwa olw'ettoffaali lye yateeka ku byenjigiriza by'eggwanga. Ssekabaka Muteesa II yasomera wano. Ennyumba mwe yasulanga yaddaabiriziddwa bulungi nnyo. Bagiteekamu n'ebyafaayo bingi. Awo nno tubeebaza kubanga ebyafaayo kikulu. Kye tuli leero kyesigama nnyo ku byafaayo. N'ebinaabaawo mu maaso eyo era kyesigama ku bino bye tulimu. N'olwekyo bulijjo kiba kirungi okujjukira ebyafaayo. Tubeebaza. Profesa Nawangwe aloopedde Obwakabaka bannakigwanyiza abasusse okwagala okubba ettaka lya ssettendekero era Katikkiro n'amusuubiza okuyimirira naye okulaba nga Makerere esigaza ettaka. Abantu baagala kubba ettaka lyaffe n'ebintu ebirala abamu nga beeyita nti oba bava mu State House, abalala nti tuva mu Buganda Kingdom, tukiikirira Buganda, ate bwe tugenda okuzuula nga bafere.
kubanga yunivasite enkulu ng'eno eteekwa okuba n'ettaka okusobola okutuukiriza emirimu egyeyina okutuukiriza. Awo nno bannakigwanyizi ku ttaka tebalina kuweebwa mwaganya kutwalako yunivasite ettaka lyayo. Katikkiro Nsibirwa yali Katikkiro wa Buganda ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa ne Ssekabaka Muteesi yasookera yattibwa ng'ennaku z'omwezi 5 mu Septemba 1945 nga wakayita olunaku lumu lwokka nga wadde ssettendekero Makerere ettaka, ekitegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa Septemba omwaka guno gijja kuba giweze emyaka 77 kasookedde Katikkiro Nsibirwa attibwa nga yakubibwa amasasi mu budde obw'okumakya bwe yali ava ku kkanisa e Namirembe okusaba. Ronald Kitanda, BBS Telefayina, Ageesigika.